abamukumu abakayingira mu bintu byo tembitegera mu babukubiba matama tembimanyi ebintu byenva okwogera gwe mulamwa omukulu abantu abo gubalwanirira social economic transformation abantu okuba mu nsi nga bali mbulamu obweyagaza mu byenfuna n'embeera zaabwe eza bulijjo wabeerewo enkyukakyuka y'omugundo. Ekibuuzo kiri kimu, ebintu ebituukiddwako olumu wenjogera ebintu omanyi kati abantu bamu ngeri gye mbeera abo mayinza embeera sober all the time mwe temubiraba buli lw'otunuulira ekinnya ekiri mu luguudo buvunaanyizibwa bwo as a citizen tugenze ku patriotism okwagala ensi yo okulwana obuteddiza okulaba ng'obuuza ani yakoze oluguudo luno okulaba nga mu ddwaliro temuliimu ddagala nebenjogera babiwulira kyekinnuma mubiwulira mwabakulembeza abali ku rediyo mubiwulira abamu bati okwogera bafuna office bebakuwulira nga oyogera bino nga batandika okujja Kyemba kuba bali mu office naye ani akwetoolodde abakwetoolodde gwe ali mu office ow'omutawaana yafuna obuyinza obayambye otya eno gundi gyenjogerako y'amaanyi nnyo temugizanyisa eddwaliro ne libeera awo nga temulimu ddagala limala sinakindi waliwo ababba eddagala gwe omuvubuka mpuliriza ng'otegedde n'osirika oba toli patriotic toyagala nsi yo oba toyagala nsi yo gwe bw'otunuulya essomero ng'abasuubizo dizimba naye nga batuuka okulizimba bazimba gadibenga lye try to be patriotic oba tolina kitiibwa kyonna genda balumbe bagambe wano mutubba oba bampulira bano abantu benjogera nabo oba bampulira kati nze Lubowa kyekinnuma gwe omukulembeze weebuuze abavubuka benkulembera nsobodde bayamba ki bwe abalina ettaka ngezezzaako ntya okulanga ndeeta abantu basomese naye mumagala by'ofiisi mwamanyira amakooti na poliisi bemwamanyira reporting naye gwe ekitundu kyovaamu gwe omukulembeze gwe ampuliriza obakyusizza otya economic transformation kati mbatutte mu kibiina abakulembeze abamu mpagira Museveni nze era mpagira Yoweri Kaguta Museveni yes ani aganye okumuwagira naye gwe bakuwa obuyinza buli kimu okiyina omulimu gwe lugambo waliwo gwenjatulira mpulirize oyina ebitiibwa bakuwa n'omusirikale akuuma naye omulimu gwe lugambo Lubowa ayogedde ki ku radiyo naye Lubowa kikyayogera economic transformation muwadde enye eggwanga lino mwagala bitiibwa muganye okukyusa ebitundu byammwe muyina ssente muyina obuyinza naye muganye okuyamba ebitundu byammwe social economic transformation Bwana RDC na munagani have you tried your level best nti ekitundu kye bakussaamu nga RDC omukulembeze wamuwa NRM chairman wammwe byayogera ogezaako nnyo okulaba ng'ekitundu kyo bisa mu nkola babalira mataka buli kaseera mataka kuloopa lugambo tujja mulopa ku poliisi Bwana RDC musirike shut up mulemeddwa okuyamba abantu bali ku kitundu kyamu Bwana RDC no that's why I salute RDC bamwita Majidu dikusooka aba mu nnimiro n'abantu be alwanirira abantu bagoba ku mataka
bwana RDC bamuita Majiru dikusoka. This was serious. Mugendeke na mayingo. Waliwo musajja ono bamuita batya. Yali wano wafi wano gundi mafubira wano. Chairman we mafubira yaliko chairperson we mafubira. Eri yali genzi we na mayingo eyo. Mugende mulabe kibakola. Bali busy social transformation, economic transformation. Bali busy balwanirira bantu malwaliro. Bali busy bagenze mu education banonya wacha abasomesa basomesa. Bwana RDC babasigadde bakola lugambo. Bwana RDC Lubowa tujja mugobako ku mulimu. No, bwana RDC mukole emirimu gyamu. Muve ku balubowa temujja basobola. Kati gwe bwana RDC omanya ngambye okogera bigambo bino gwe bwana RDC bien kola bikusinga. I'm teaching people to be patriotic. Oyaraka oluwa wa Bobi Wine. Stupid. Wachi betwogera ku nsonga enkulu ezeggwanga mutuga tuli ba Bobi Wine. Ani aganyo kola omulimu gwa. Nkukubidde simu nkugambye security wano bali mukubba bantu. Nkubidara, why do you want me to first call Kirunda Faruku? Bwana RDC. Abasajja bano kamba someri. Ofe walubo oyina kubira Kirunda Faruku. Musajja tunomuzuku sekiro. Ndi eno kitabuse. Wali wankubiddeko wema yuge. Bali mukubba bantu. Babateze ku makubo. Waliwo babba wano simanyiwa babba saidi za wano ekamuli. Mwami Kirunda waliwo abantu bakutte basiba. Naye abantu babasibira bwerere. Ayikolo Kirunda Faruku. Haji Kirunda Faruku bikasera gwenta wanya. Haji Kirunda Faruku gwenta wanya. Mwabaita ba movement we yayo. Bize bali mukulya buli. Baba wabifo kulya buli. Baba wabifo kulya buli. Nze temunfugumirako. Temunfugumirako. Nave bweyogere najjanzeka. Obemi mujibale resign. You are disturbing us. Kola lugambo. Mavi ya kuku. Temuina magezi wadi. Why don't you see from other people? Abakole the government okufobufi. Right on the Rebecca Kadaga. Bakole the government. Baba bayambi abantu mbitundu byabo. So bana abantu bano bane munansonyi wokujja bwendi. So bana Uganda people bugezeko nnyo. Bwebo muliambu sente zazze ku kitundu kya mweza kulima nguudo. Mutandiko kuba patriotic. Mutandikire kuba chairman 5. Put them on pressure. But by RDC, they are supposed to be monitoring government programs. Put them on pressure. Mwete mujja kulowooza nti president yajokola buli kimu. Baba londera ki? Bano bachia manero C5 bamu ebitiibwa. Nze chairmanero C5. Shut up. Mudde wansi mukolera abantu. Bwe sente za Paris Development Medal ziba zizze. Why don't you monitor? Bwana RDC. Gwe chairman 5 where are you? Bakansala muliwa. Abasajja bafa. Abasajja bafiire ruwero basajja mmwe. Mabali magaga office abalowooza muli bakatawaana nnyo. Omusayi gwa bannammwe gwe muliko gwe muzanyirako. Lubowa toyogera ku ngozi. Gundi munanjogeza ebigambo ebinene ku radio yenu. Mutubbe mutumazeewo mulidde buli kimu muliyanga bisokomye muli bibbi. Nze nyeganya abakulembeze abayamba abantu. That's why some of us